Nkulamusaako omulungi ali ku munnyo. Ogamba otya yonna gy'osinzira okubeera nga weerunga. Tuli mu program Tambula n'okumanya. Nze Kisa Kyatagenda. Ndi n'omulungi Susan Makula Bujengo. Program eno ekuleetebwa Stanbic Bank. Bagamba nti tomala gasiga nsimbi sigeze ekigendererwa ne Stanbic Unit Trust. Ng'oyambibwako abakugu mu kuzaaza ssente okulaakulane. Abakugu mu by'ensimbi bawuliriza ne bakuwabula ne bw'oba okozesa ssente entono zitya ezitandikirwako ziri emitwalo 10 zokka. Katukuyamba okubise mu ssente zo otuukirize ebiruubiru lwabyo. Oba oyagala okumanya ebisingawo kankuwa essimu 032 22 66 49 gikubeko babikubuulire oba weereza email ku sbgsinvest@stanbic.com. SBG Securities erungamizibwa Capital Markets Authority of Uganda. Tulina overnight kansubire toweerabidde buli Lwakutaano luli mu zino ennaku 42 ez'okusaba n'okusiiba mukwano wajja kubeerayo overnight. Siza kusula waka kansubire nti weetegese. Ate nga nnya October Independence Night olwo nalwo lwetegekere. Lwabwereera okuyingira tewaba kumulyanga akugamba musooka oleeteyo ssente. Funa bufunyi zikuleeta na zikuzzaayo. Kale naye era n'ekirala tuzimbe Pentagon. Pentagon tugizimba buli lunaku. Kwata essimu yonyige *290# olondeko omutendera namba 2 okugamba Pay Merchant otekemu merchant code M070 otekemu omuwendo gw'ensimbi. Bwe kusaba reason tekamu HPMI oba Pentagon oba Church. Uwereze ku namba emu okukakasa nti ssente oziwa House of Prayer Ministries International olwotekemu PIN. Essente ezo osobola n'ozitwala mu bank. Tulina account mu bank ez'enjawulo, mu Centenary Bank, mu Stanbic Bank, mu DFCU Bank, mu Bank of Africa ne mu Equity Bank. Osobola zitwalayo n'obeera ng'ozimbye ennyumba ya Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala. Operation kusima musingi omwaka guno nga tegunnaggwako. Kale buli lunaku tuzimbe. Program Tambula n'okumanya. Endwadde ziri ezisiigibwa twazoogerako katuli ku ndwadde ezitasiigibwa. Waliwo z'ozaalibwa nazo hereditary. Niwabeerawo eziva kubeera nga olina ky'otalina mu mubiri ekitamala deficiency. Waliwo n'endala eziva ku bitundu byo eby'omu mubiri okubeera nga tebikola bulungi. Zonna awo we zeetooloolera tewali walala. Abantu bwe twogera ku nsonga y'endwadde ezo ezitasiigibwa, tutandikire ku mwana omuto. Endwadde ezo zitusookera ddala nti ebitundu bye biyinza okuba tebikola bulungi. Omwana ayinza okuba alina kyabulamu ng'ekyokulya ekirungo. Omwana alina kyasikidde kubanga endwadde zino ezisinga abamu tetuziraba mu buto. Endala zirabika mu buto, abalala zirabika tetera kufaayo, tetupayinga attention. Olala ne tulowooza nti kijja kyuka ng'omwana akuze, omwana akyali muto. Ekyabaana babeera nakyo akawompo akajja kugala ne ku myaka 7 kaganya okweggala wano eggumba lya wano nga terinaba kugatta kubanga erigumba ligatta. Nedda mugumiikirizeeko wa myaka emeka? Myaka 4, myaka 5. Emyaka 5 akawompo tekannaggala, myaka 6 tolaba nti nawe okatwatandisa okubaawo ekizibu. Kati yajjukira agenda atandike n'okusoma. Dangers zeeyongedde. So kati ebyo byonna luusi bibaawo nga tetupayinga attention. Olulala tetumanyi. Waliwo ebisobola okuvaawo just by me paying attention. Lwaki gambe nti opaying attention bw'okiraba obulwadde then oba obuzudde ng'obudde bukyali. Waliwo bwe tulaba etusooka ntukignowaringa. Ne tugamba kijja tereera. So kati endwadde ezimu bwe tukizuula nti zikyali, bwe tukizuula nga bukyali, bwangu bwa kujjanjaba. Kangereze ng'obulwadde gye tuyita eyabo oba ensimbu. Singa buzuulibwa nga bukyali buto, ng'akyali mwana muto, asobola okwanguyira okukola ki? Okujjanjabwa. Bw'abanga azuuliddwa nga omwana takula bulungi, that stunted growth, ng'ayina kiri ku birungo ebiri mu mubiri bye bibulamu, asobola okulabirirwa, asobola okujjanjabwa nga bukyali. Abaana bakedde nga tebatambula, ne bamuteeka mu physiotherapy, ne bamuwa eddagala, ne bamuteeka ku exercise bwe bamukola, omwana n'amala n'atambula.
ng'amagumba galiko ekikyamu naye ne bagalaba mangu. Ekirala tulina okwewala okukwata ebintu ebiri medical ne tubifuula spiritual. Mujja wange andoga. Maama we alabika okuba ali lubuto. So omwana ono gwe tulaba azimbye olubuto oba bwosi. Maama we ali lubuto. Omwana afunye ebisente, maama we alabika ali lubuto. Omwana alina diarrhea, bananga omwana anga apama mu ngoye, maama we alabika ali lubuto. Ne tubeera nga tulina obuntu oto bwe tugattako. Waliwo n'eyo stage gye bagamba omwana amera mannyo. Omwana amera mannyo, kyava addukana, kyava asesema, kyava alwala omusujja. Ne twerabira nti okumera amannyo si kigenda leetamu yesika ka temperature. Ne bino byonna ebirala oluusi bye tulaba. Ebintu byateeka mu kamwa nga aluma ekibuno kimusiiwa ne bimuleetera nabyo obuwuka mu mubiri. Tujje ebintu ebiri medical ne tudda mu kuwoza nti biri spiritual. Nina mujja wange omanyi nasangamu omukyala mu maka ago, then omwami wange alabika yafunye omukyala omulala. Then abaana bano engeri gye bali abalongo tebakulira bweru w'amaka ate ndi side dish beetaaga okubeera mu nju. Then akalira olabika okuba tewakakola bwoti ne bwoti. N'ebyo ebintu by'obulira. Anyway, tweyongere mu maaso tuli mu byabulamu. Ekintu kyonna bw'okispiritualizinga owadde sitaani amaanyi era ajja taking over. Kasita okimuwa kasita omuwa ekyo nti n'otandika omugamba nti kiki yakikola nga oba omuwadde ground kwatandikira nga yeegulumiza. Kati bwe tugamba endwadde ezivudde ezibayita genetic hereditary ezo kitegeeza maama ne taata kwe kuli aleeta. Tekiba side emu. Maama ne taata bombi babeera baleese. Taata bombi basobola okuleeta oba omu asobola okuleeta. Omu kyegambye nti biva ku taata ne maama. Maama asobola okuba nga kyonna kye mulowoozaako nti namagoye tajja buzimu famire. Eyo nayo mbeera nsikire. Waliwo mwe muva noonya ewammwe asobola okuba nga jjajjawo gw'otaalaba nga yalina magoye. Osobola okujja nga mugamba nti naye mu famire neekebedde omwami wange naffe twekebedde nga tetuyina mu bulwadde bwonna ddayo emabega. Tebikoma ku mmwe ababiri. It's called genetic genes. Naawe z'olina zirina kwe zaava. Ogenda oyongerayo bwongezi. Tetubamanya bumanya. Tetumanya bumanya. Kati ffe ababaawo olwaleero Katonda atuwadde okumanya okuyita mu ngeri nnyingi. Mikwano gyaffe, media, masimu, wonna information weeri. Kati oluusi bw'omanya n'otakola togenda n'enyamulala. Ffenna tulina mandate ey'okutandika oba okukomya ekintu. Tugirina eyo mandate. Era abalijja bagenda kuba ggwe eyabaleetera oba eyabakomeza. So mu kintu kye bayita ekiri ekisikire oyina mandate eyo. Yes, olinako obuyinza. Olinako obuyinza. Kuba nange sinze yabireeta. Katugeze ku sickle cell. Bw'okizula nti oli carrier, tofumbirwa carrier. Tofumbirwa sickler. Genda n'omuntu atalina. Atalina naye muyingizeemu ebyange. Bw'omuyingiza musobola ozaala abaana bombi nga tekuli alina because oli carrier just. Naye nga tuyinza n'okufunayo bakariya. Ne bwe muzaala carrier naye alina omulimu gw'okuwasa atalina. Kati gw'oba okendeza naye laavu esobola okusindika ow'omuntu ng'alina. Kati laavu eyo mu ababiri mweyagala ate abaana abajja. Manyi ndi mu kulaba situation nga bakariya baweze. Nga baweze anti ndi mu kunoonya nina okunoonya wemba ndi carrier nina okunoonya atali carrier. Kaakati ndaba ekiseera nga kituuse nga abatali ba carrier bakendedde. Bajja ate baba bangi bagenda beeyongera chances okubeera n'omuntu nga si carrier ze nnyingi kasita oba nga gwe wawasa oba gwe wafumbirwa talina ziri waggulu nnyo. Kati carrier ne carrier we beewasa. Carrier ne carrier kyangu okkeera ne mufunayo omuntu nga sickler.
kyangu ofuna carrier, kizibu ofunayo atalina, temusobola. Kasita omanya nti oli carrier. Yes, tosobola kufuna atalinaamu nga mwembi mulina. Temulinayo chance ya kufuna atalina. Okay. Kakitegeeza mu byobulamu olina ky'olina okukomya. Naye omanyi nti bangi bali ba carrier nga tebamanyi. Tebamanya naye ebintu ebyo tugambye information kati eriwo. Bwe muba mugenda kufumbiriganwa mukebere ne sickle cell. Tukebera siriimu yekka HIV yekka. So ebintu bingi ennaku zino ne hep B tetugikebera. Tetubikebera. So ne waliwo egundi eri mu musaayi gye bayita RH factor. Gye bakebera ku bazadde mwembi. Factor eyo era abantu abasinga bentera okusinkana nga ngamba yakavamu embuto nga 4. Kyensoko mugamba wagenda ne bakeberako kubanga nkinyonyole mu lulimi olw'omusaayi kale. Nti omusaayi gono gw'omusajja tegukwatagana. Tekitegeeza temusobola kwewasa. Musobola okwewasa nkiziza mu lulimi olw'amangu nti musobola okwewasa naye bwe mutuuka mu kuzaala omukyala waliwo treatment gye bamuwa omubiri gwe obutagaana ekibanga kati omukazi bw'afuna olubuto omusajja ono alina byajja nabyo. Byajja nabyo byonna bye bikwatagana n'omusaayi gwe gwonna oba jinze zonna. Kati bw'amala omukazi okonsivinga ejjiini erifuuka omwana oyo bwera mu lubuto omusaayi gwa maama gumulabanga bulabe. Gumugoba. Kulwana lubeera ng'olutalo. So nga kye tuyita miscarriage olubuto ne luvaamu era omuntu ojja sanga agamba ebbanga bwe riti olubuto lutuuka ku myezi bwe giti wakati w'omwezi ogumu n'esatu. Kati baba balina balina bakebera tekirina buzibu. Kati ekizibu ekijja nga wakavaamu embuto nnyingi n'olyoka otegeera naye kiryoke naye wano bakikebera ne bakimanya tekigaana bufumbo. Naye olina treatment gy'oba olina ofuna omwana oyo baleke mulabanga nga bukangeze nga virus kale eyingidde mu mubiri okutta omubiri gwo. Poison. Kati omubiri gwo guyina kuuma gwe tegulowooza nti ono mwana wuwo. Gulaba bulwadde buzze mu system. Ebintu byonna ebitalina kuba mu musaayi gwo birwanisibwa. Kangereze abasiyazi. Omusiyazi abasajja bakola kye bayita okwegatta nga bayita mabega. Bwe begatta bafuna oluusi okuyulika. Kati okuyulika kwe bakufuna omusajja ono bw'ejaculatinga n'ayiwa musajja munne n'amuyiwamu amazzi ge. Wali wonna awazze nga waatika. Spams zino kyangu okwescapinga okuyingiramu. Kati omusaayi gwe gukibalanga butwa. Omusaayi gwe ne gutandika ozaala abasirikale nga ze bayita antibodies naye kati zino ziba anti-spams. Nga zirwanyisa spams. Because tezirina beera mu musaayi. Kati nga bw'olaba abakyala bwe bazaala abamu bafuna ekye bayita embolism empewo eno n'escapinga n'eyingira mu busuwa n'ekola bubbabo naye nga bwamukka obwo butambula nga clot bwetambula bumanyi okuttira ddala abakyala. Kati teri kiri dangerous ng'omukazi eyakasindika omwana ne wegatta naye akyalina tears munda. Kati bano abasajja bwe bazaala antibodies ezo kitegeeza azadde abasirikale abatta kye bayita enkwaso. Buli nkwaso weerabika yakuttibwa. Buli nkwaso weerabika yakuttibwa mu system yo. Kati soka tuddeko ndowooza eno. Kati bwe tudde eno mu ziri hereditary eyo katugenza ate mu topic kati ndala. Mutudda kuba n'abantu abasikira. Obulwadde bwonna oba embeera yonna taata gye yeetisse agiwa omwana. Then waliwo embeera etandikira ku mmwe ng'emabega yonna teyaliiyo. Netandikira ku mmwe. So tujagala tugenda tubinnyonnyola in depth. Omwenge, Kangereza omwenge. Sigala. Bikyusa ezimu ku butaffaali engeri gye bukolamu mubiri gw'omuntu. Era nga omuntu anywedde omwenge ng'ali lubuto
oba nga tannafunisa lubuto era nga tannafuna lubuto, amagi gano n'enkwaso because zaafunyemu alteration asobola ozaala omwana nga effect yava ku mwenge gwa taata si ku maama. Ne taata okunywa omwenge yes kikosa omwana agenda okuzaalibwa. Kati ne maama yes kati kyonna ekibaawo era mu ssawo abasinga omwana bana basawo b'abaana basobola okumanya nti kati buli kyolaba ku mwana kuno kyava ku mwenge. Either wagunywa oli lubuto oba taata yagunywa nga tannakufunisa lubuto oba naawe. Ne wabaawo mu nkyukakyuka mu butaffaali. Kati ekyo kitegeeza tekyaliwo. Nze mbadde mmanyi. Akijje ku maama ne taata n'ekitandisaawo. Mbadde mmanyi maama yekka yakola ebizibu mu gundi. Era ne ku mwenge tugenda guyingira mu byobulamu. Endwadde ezijja nga ziva ku mwenge kubanga tezisiigibwa. Kyetwayogerako kye tuyita lifestyle. Tujjukiza abakyala embuto obutanywa mwenge. Omukazi tonywa mwenge era batu-advisinga nti kyandibadde emyezi 6 nga tonnazaala. Ng'ovudde ku mwenge oba n'omwagalwawo omwami wo ng'avudde ku mwenge. Naye oluusi tekisobose olw'ekisa kya Mukama abaana bakuze naye waliwo ebintu ebimu ebisigala ku baana nga omwenge gwakireeta nga kijja vaawo mu bbanga ddene kyokka oba n'asigala nakyo. Kati ebisinga bitera kuba ku mutima organs z'omunda then n'obwongo. Kati ebyo bitera kulabibwa nga waliwo obubonero. Nja kugereza abaana be bayita abali hyperactive. Okay. Waliwo hyperactivity esobola okuva ku mwenge. Ne wabaawo abaana ate nga bo kye tuyita nti musirise. Asina busirise bakiyita batya. Abaana balwawo okuprocessinga ebintu. Omwana gwe bayita ali slow. Omwana alwawo okuprocessinga ebintu nga banne. Bwe babeera mu class, teacher wabasomesereza essaawa emu, oyo omwana yeetaaga essaawa 2 okukitegeera. Wakukwata mpola. Kati obuzibu abo abaana bonna bakola olupapula lwe lumu basomera essaawa zezimu. Waliwo zino endwadde nga autism. Yes. Nga obulala babuyita batya. Era kati ezo ezisinga zeeyongedde. Ezimu ziva ku ekyo. Yes. So ogenda olaba factors za chemicals nyingi nnyo nga bamaama taata nga kwevudde obuzibu. So tugenda laba endwadde ezimu nga zijja ziva ku bazadde awo nga temwazisikira kuva mabega. Kati ezo endwadde omwana zaafunye nga bwe twagambye nti ezo endwadde ziri physiological organs ez'omunda ne zikyuka nga tezikyakola bulungi. Factor ki ekyazireeta okuba nga tezikola bulungi? Esobola okuba nga lifestyle yali yamwe omukulu oba bazadde. Ekibuuzo ekirala ekizze mu bwongo bwange. Saagala kumenya mutima gwa muzadde yenna eyafuna omwana na realizing oba omwana nti alina ekizibu ku bwongo or something like that. Naye kyendi mu kwebuuza omwenge oba mwenge biragalalagala things like that okwabuzinga medicines and everything kusobola okuba nga kwe kuviirako omwana ali munda okufuna obuzibu obwo. Obw'omutima, yes. Abaana basinga emitima, ensigo zaabwe, ennaku zino, byebintu ebiri common kati mu baana abazaalibwa. Abaana nervous system yaabwe, spinal cord, obutakula bulungi, obwongo bwabwe obutakola bulungi. Kati ekizibu ky'omwenge ne drugs, effects ezisinga ziri ku organs munda. Zino ez'ebweru z'entini. Nga bono wano ka face wano ku nnyindo ne wabeera flat nga talina ggumba lya wano, wano obumwa wano nga wampi, omwo wansi butono, obwa waggulu. Ebwo kati waliwo obuli physical tebukosa nnyo. Naye munda. Naye obw'omunda. Kati abaana abamu ne bafuna stunted growth. Ate kasita afuluma era n'ataliisibwa. Kati obuzibu ne bweyongera. Kati waliwo ebimu ebikyuka, Katonda akuyamba ne bitereera. Waliwo omuntu omu yangamba nti naye ensimbu tewona. Nimugambye ensimbu ewona. Okikakasa? Yes. Etandise ddi mugirabye ddi. Omwana ono omuto nze nina testimony y'ensimbu in my house. Nti omwana ku weeks 2 nafuna omusujja. Ne bamujjanjaba. Ogwaddako ne wayitawo omwezi nga temperature bwejja yesika.
bwe yeesika amaaso gano ne gakyuka ne baŋŋamba yaabwe ne mbabuuza enki yaabwe enki anti babaki nti emukuba neebaza Katonda nalina omusawo mu nju ate yalokoka naŋŋamba nedda obwongo bw'omwana buliko ekikyamu ne tumutwala mu ddwaliro ne tulaba omusawo general practitioner agamba mutwale ewa musawo w'abaana so omusawo n'agamba kino kya specialist so mugenda mulabe omusawo w'obwongo neuro tugenda ku neuro ne bagamba bagenda mukebera omusawo n'agamba kye bayita eyaabwe kiva ku masannyalaze ga mu bwongo ozo kinyonyola obwango amasannyalaze g'obwongo gabanga agasootinga short circuit ne gamukuba nga amasannyalaze gakuba omuntu n'akankana ze tuyita seizures nagamba so amasannyalaze ge galiko neurons obw'omu bwongo kale tuyita obusuwa nagamba naye tugenda mukebera so ne bamukebera ne bandrefaringa owange omwana is now what making 18 yali muto ne bandrefaringa ebutabika hospital kubanga lyeddwaliro ery'obwongo naye nga bamujjanjabira emulago amalwaliro 2 mulago ne butabika so nga nina ogenda okimanga eddagala kubanga eri waliyo klinikii y'endwadde ezo zonna nga n'ey'ensimbu mweri yes butabika is a mental hospital endwadde zonna kobere stress depression butabika buli kikwata ku bwongo bano betulaba betugamba abagudde eddalu kitegeeza obwongo bwe bwatuuka ku limiti n'akomaawo abamu nga tebusobola kudda kati babateekayo bakuumirayo butabeera bulabe eri bantu be babeera nabo oba bo gye bali abantu butabakolako kati babakuumirayo bukuumizi naye bajjanjabirayo endwadde zonna buli bulwadde nga bwa ku mutwe bwa bwongo n'omutwe eyo kati bw'ogenda eri kyovola bagiyita National Referral Hospital ddwaliro katusooke tuwummulemu tukomawo tukomyewo program tambula n'okumanya nze Kisaakya atagenda nga ndina omulungi Susan Makula Bujingo lifestyle ey'omuzadde tugenzeeko ku lifestyle y'omuzadde ng'oli lubuto oba ng'oteekateeka okufuna olubuto si maama yekka wabula ne taata osobola okwewala ebintu bingi ebiri detrimental ku mwana wo gw'ogenda okuzaala so abazadde tugenzeyo eyo nga twogera ku bintu ebimu nti bisobola okujja nga bivudde ku ggwe ebirala bisobola otandikira ku mwana ng'obifunidde mu lubuto lwo nga kyenje zibadde mu lubuto endyayo n'emukosa enneeyisaayo n'emukosa kati bulinga buno bukenda bagamba bakyala okumira folic acid buzibu nnyo bwebatawaanya okumira naye tosobola kuba na folic amala engeri gye kiri nti kati muli badependant babiri omusayi gwe toyina gumala babigonzaamu eri obucapsules tebakyagira omanyi wabeerangawo fe abazaala edda 18 years plus obweko obwabeeranga obwa orange newabeerawo n'obulala obwabeeranga obwa maroon iron and folic acid naye kati babugattawamu bakuwa capsule eyo nyanguko okumira bambi tetukola kyejo oyamba mwana wo ekintu ekyo kyogamba nti tokyetaaga ekimu ku buzibu bw'ogenda ofuna omusaayi gwo gumala oba tegumala ate omwana ekyokubya ekizibu kye bakyasinga ofuna yenkizi eno obutaggala wano newafuluma wano ekituli ku mugongo ekyo so abakyala ebintu ebimu ojjasanga nga mubifuna oba bibaawo nga kivudde mu lubuto lwo omusajja talina buzibu bwonna naye igwe oganya okyusa embeera zo ng'oli lubuto ng'ate omulimu gwe kukuuba ono gwe bakuwadde ali munda kati endala ebizibu abaana ebimu babifuna obulwadde ng'abufuna azaalibwa awo mu kuzaalibwa asobola okufunirawo ebizibu ebisobola okuba nga teri muzadde yakireeta teri mama teyakireeta mu lubuto tekyalimu kizaazaalibwa mu process eno ey'okuzaalibwa
ey'okuzaalibwa akaseera nako kali delicate nnyo so kikulu nnyo wa gy'ozaalira n'abakuzaalisa. Kangereze singa placenta ye etanga omwana tannafuluma ki ekibaawo kitegeeza oxygen supply eri cut off munda. My God. Ate oxygen kasita akendeera bwongo bwe bufa. Nga tutandika organs zitandika okufa so wagenda otuuka okufiiramu nga bingi ebizze bifa bigenda bishatinga down. Kati obwongo okushatinga down okufa kitegeeza obudde buwanvuye nnyo buluddewo. Kati kasita bleeding ng'oli mu kuzaala ng'osindika abasawo ne balaba nga obudde bweyongera balina kulongosa kubanga omwana ono asobola okutta nawe osobola okufa. Akutta atya? Bw'aba munda ensawo mwabeera yayabise edda ali direct mu nnabaanayo. Eri ensawo ebakuuma babiri tali mu nnabaana ali mu nnabaana munda naye alina shelter ye ensawo ye mwazanyira ne bwe yeegolola. Yensonga lwaki n'obeera nga basamba nga bazannya ebyabwe you don't get hurt. Tali mubiri gwo directly. Kati muli amazzi gali ge absorbing shock yonna. Kati ne bw'aba asamba atya akoma mu kisawo kye ne bwe yeegolola ne bwe yeekyusa bwe kigeza ne kyabika ali mu nnabaanayo. Kati awo omwana kyova olya nga bagamba yasambye nnyina n'amutta. Abeera ng'ekisawo kyayulise. Ekisawo naye tamala gasamba omwana kirinakyo yeesindika afulume. Okuzaala maama contractions ezisindika omwana yeesindika naye alwana kufuluma muli takyassa anoonya exit katonda kikola kirinakyo ayagala kufuluma naye asindika afuluma ayamba maama we ayagala kufuluma. Kasita placenta egeza oyo mwana we mabega n'ageza n'olwawo ng'ekiseera ky'okuvaako because ebisa bino buli we byeyongera bali mu kuexperinga ne placenta si mwana yekka bagikutula ku lubuto olweveeko ebiro biweddeyo beekooye bayina okuvaako abanga bw'oyibuka olususu olukadde kati basooka ebisebyo okuexperinga mwana bwe kirina okubeera then ne omwana we mabega ne bamutta n'avaayo. Era okuzaala tekuba complete. Yes, in that order. Tekuba complete paka ng'omwana we mabega avuddeyo bwe bagamba wazadde bulungi. Era omwana bw'afuluma abasawo bakyalina omulimu gw'okufulumya omwana omulala. Ng'omwana oli afulumye talina kusigalayo. Kati bw'atanga ali munda bombi bali munda. Kitegeeza omwana ajjukira ennyindo ze tezikolera munda. Kino ekirira kya maama ekirira kye kyekigatta ku placenta omukka badde agujja ku maama kati ng'atandika okulwana anoonya bulamu naye. Kati ekizibu wa waakoona aba yeerwanako abanga muntu gwe basuffocatinga tewali mukka mu nnabaanayo talina mukka gwajjamu nawe bakugalire mu nnyumba etaliiko ddinisa era ojja kulwana olonyeewo ngeri gy'ofuluma ojja lwana osobola n'okwassa buli kimu. Kati mu kusamba awo kyangu ofuna fistula kyangu oganiyo yonna omwana be bagamba nti yasambye nnyina omutima yasambye nnyina biki mwana ye yasse maama we yabadde survival. Era mu buwangwawangwa buno mu byegwira omwana oyo yasse maama abamu babatuuma amannya najja lwambi geego ye yazze mama n'atawona naye ebimu mama asobola okufa nga bleeding yabadde y'amaanyi. Kati awo mu kufuluma mu kulwawo asobola ofuna brain damage olwa oxygen omutini. Kati omwana oyo bamukebera nga yali mulamu agenda ofuluma bw'ati omwana n'atandika okulangula batakula ayika endusu kye bayita down syndrome byolaba ebyo ebimu byonna bivaawo kuzaalibwa bivuddeawo munda. Kati omwana n'atandikira awo. Ekizibu ky'abantu abamu ng'abasajja agamba nze sizaala mwana bw'atyo yaiwe batyo bwe bagamba ewaffe tebaliiyo
kati edda abantu nga bana betugambye abali spiritual ennyo ne batandika nti buli nnyumba y'omugagga ebeeramu omwana bw'atyo nedda abamu ojjasanga mwenge abalala nga kivuddaawo factors ziba nnyingi za njawulo bwe tunulira buli kika kya bulwadde kati waliwo endwadde bwezita ezijjiraawo endwadde ezindala eziri mu lubuto ze ndwadde ez'okuba nti omwana bw'ayingira mu lubuto bagamba waliwo kye bayita omwana okufoominga eyo stage ebitundu byonna bimala okufoominga ng'atandika kye bayita okukula akula buli kimu kitandika okukula ekitundu ayingira mu lubuto n'asooka n'afoominga kati tulina type bw'amala okufoominga n'atandika okukula kati omwana oyo lwaki oluusi ogenda mu sikaani balaba mwana akula wali owasooka basooka ne bala buli yafoominze kituufu mwali ekibuzo kiri nti akula ebitundu bye bikula eryokula ng'ebitundu tebikula yes ng'ebbanga lyeyongera ogenda myezi 7 naye ng'omwana ebitundu tebikyeyongera kati waliwo omwana okuba nga ali malnourished kuva munda ng'ebweru bwe tulaba malnutrition ebweru ng'omwana taliisiddwa kimala deficiency nti omwana endwadde yazijja ku deficiency kuva ku lubuto okuva ku lubuto nga yali deficient already yes maama nga talya kimala mu kifo ky'okulya ali mwenge na sigala naye katonda ono alina bw'ataasa abantu be yalonda already abamu naye katonda abayisaawo naye tekikugjaako okubeera ng'oga mukama ajja bayisa ag'omanye ekyokola olina okulya kati ebitundu omwana asobola okutondebwa n'afuluma ng'ebitundu bye tebyakula birina we byakoma then waliwo n'abaana n'afulumira ddala n'atakola obwongo bwe ne bukoma okukula ng'afulumye nga byonna bino ebibizze ng'afulumye obwongo bwe ne bukoma ku 3 years okukula jukira tugamba omuntu omumakiwalingira ddala 22 kati obwongo bwe bukoma ku 2 years bode egenda liisibwa bode omubiri tugenda guwa carbohydrates tugenda guwa proteins tugenda guwa buli kimu gujja kukula gukule tegujja gana now obeere n'omwana owa 16 ng'obwongo bwa 2 years era baba balabirira baba ne abazadde abamu tebasobola beera nabo so baba mu special homes oyo mwana wa special needs byeyeetaaga birala kati ojja ssanga omuntu nga yenkana nange obukulu bode naye nga azanya abeera n'abamyaka 2 ne toys ayagala ddole ayagala kati kiri medical nga ye yakoma wali ku 2 years obwongo bwakoma bala bukoma na ku 5 era kwe bategeerera bye bintu byakola okwogera enjogera ye ya 2 years ebintu byayagala olaba akaba emotional ng'omwana yenna n'eng'omubiri gwe gwakula era ekizibu ekimu bwe babeera mu community z'abantu abalala babayisanga abantu bakulu omwana so omusanga nga n'enjogera ayogeranga mwana muto naye nga body nkulu kati ezibu kusanga bantu basobola n'omurepinga basobola omukozesa ekintu kyonna baby kati mu byobulamu aba baby wadde omubiri gwakula forever baby kati abaana ebintu bingi oyo akuze omubiri tugulabye gukuze waliwo situations nga n'omubiri guganya okukula yes mwana nabeera n'asigala nga baby n'asigala nga ali stunted ng'omwana alina 8 years naye ng'alinga bamyaka 2 yes so endwadde ezo ezisinga ziva mu maama especially mu lubuto wano omukazi bw'afuna olubuto ebintu ebimu tebiba kyejo abalina ojja sanga ebintu ebimu babagamba wumula ekimala lya kino nywa kino kola bwoti kola kino tokozesa kino nga kyonna kye beewala ekintu kyonna ekiyingira mu system yo gwe kiyinza obutakosa naye waliyo omuntu ali mu kkulira mu ggwe ng'ekintu ekyo kikosa enkula y'ebitundu eby'omubiri omuli obwongo byonna ebitundu obwongo kitundu ku mubiri kati bwe bakeera ne bagamba omukyala w'olubuto tokozesa cutex tokozesa hair relaxers tosobola chemical ezirimu zi alteringa DNA kati gwe omukulu si kyangu effect ntono ono ajja gwe baliko kati batugaana chemicals lwa mwana
tobeera mu kifo kye bafuyiddemu langi kye basiizeemu langi amafuta bwe bityo bagera nga to inhaling these gases bw'ovuga emmotoka nga bikolera nga tonaba nakutuukawo nga bikola bukozi bubi nga teweetaaga nakugamba nti tobisemberera kati nga ebikola bwe batyo obubi omusawo bw'abigaanwa ebiseera ebisinga bali mu protectinga omwana bali ku development y'omwana so ono omwana ajja buli mwezi bamubalira mu weeks waffe kye tuyita emyezi olubuto lwa myezi bwe giti abasawo babala weeks zino basuubira omwana okuba nga yenkana bwati kiro mu lubuto lwo omutima gwe nga gukuze okwenkana wano obwongo bwe nga butuuse wano kino kiri wano kati bwe bakola scan gukuba bulungi so bwe bakebera ne bakizuula nti mu development waliwo obuzibu era abasawo abasinga tebaagala kugamba bakazi ennaku zino kubanga abakazi bajjamu abaana mu kifo ky'okubuuza nkole nti omwana onaddemu akule saba mbayinza okugamba tujja mulabirira ng'afulumye bwe tujja omuwa byonna bye yeetaaga n'ebirala basobola okuwa eddagala ng'akyalina mu lubuto n'abeera ng'asobola okukula bwe bukulu bwa antenatal visits yes babeera bamonitaringa balaba omwana gwe omukulu tebakuli bw'ofuna bwe babeera balina kye balabye ne batandikirawo okuwa remedy nawe wennyini osobola odevelopinga pressure ng'eva ku ekyo omukazi since omubiri gwo kati gukola emirimu ebiri osengejja omwana naawe omusaayi gwammwe mwembi your kidneys are overworked bajja kugaana omwenge kubanga already ziriko burden already byezikola bingi kati ojja kusanga oluusi ng'ensigo zo bino bagamba nti kola booti ne booti nzimbye amagulu ng'ekizibu bagamba omubiri gwo tegukyafulumya bulungi mazzi oli ensigo ziri overworked katukole bwe tuti oba tolina munnyo gumala mu mubiri oba tolina sukaali amala mu mubiri ne babibalance nga ne bagamba kwata dalozi kati abasawo buli lwogenda mu antinento basobola okumanya obulamu bwo kubanga omwana ono atadde pressure ku bulamu bwo kati naye ate n'omwana ono agenda kukulira mu ggwe yeetaaga okuba ng'ali mulamu yeetaaga okubeera ng'ali monitored kati endwadde ezimu bazijja omwo mu lubutaawe wa maama kati wano mu kuzaala waliwo abasawo ne bagamba katuve ku bya ssente ze bakola omusawo bw'agamba weetaaga kiso kwegayiridde empaka zireke factors siremerako yes tolemerako oluusi mba nsobola okusindika omwana kati okusobola okusindika gwe bw'olowooza factors z'okusindika omwana amagumba go gasobola kati agange makadi gasobola kati no gaddawo kati n'ekyewuunyisa kye kino bw'ofuna olubuto omubiri gwo guzaala ebirungo ebigonza amagumba paka lw'olizaala yes okay ekibuuzo nti ekkubo funda oba limala omwana kati amagumba gasobola okuba gali soft naye watono ku ye obagambira nti omwana munene nnyo tojasobola mmuzaala kati omwana kyebava gamba munene kuggwe ku nkula yo pelvisena amagumba muno bagalaba kati twefubeko abaana butagejja nnyo anti era bajja kugamba tonywa nnyo kino omwana ajja kuba munene nnyo tojja musobola kendeeza yogati kendeeza bino ebyo nawe olusi babitugamba omwana tuleke mugeza nnyo tusobole omumuzaala era ebyo abasawo babitugamba omwana atandika okukola figa mu lubuto okay kati ekyo kyo bayinza okugamba olw'ekyo basobola okugamba ng'omwa gwa nabaana gugaanye okweggula gugaanye kati omwana anayuza buyuzi mumwa gwa nabaana ate anaakola atya kati mu guyuza teguliiko agenda sindika nga tajaawo agenda fiira olaba nawe ogenda offa nawe osobola offa ne bagamba ki ekirala already obaddeko wa C-section nga batya ebisa bino gye bikoma okweyongera bigenda kuyuza ng'oli gwe watugamba omwana yakubakuba waggulu ng'aganye okugira ogenda mu theatre ne bisindika omwana n'atandika okwabya we baasala eyo pain kyokka tasobola kwabya lususu lwa bweru kati ayise muleya n'abaana yokka awaddako ki ekiddako nga baalyoka ne bakiraba mangu bakiraba mangu manyi bombi baalifudde mwembi atandise okuba tassa wa bbulaaka omukka kumukendedde awoza njagala sindika so complications nyingi ezisobola okuvaako omukyalo okugamba nti osindike
kati omwana ono katugogere ku size y'omwana so omwana bw'abanga munene ng'ekkubo tayitamu ne bagezaako bagana tujja mujjayo ne bamugjayo kituufu ekibuzo kiri nti bwe bamugja eyo oli sure mulamu tewabaddeewo kukosebwa kwa mwana kwonna kubanga obuzibu obusinga obukkako omwana buli ku brain omutwe gw'omwana guyitawo ekifuwagana amagumba gagonda ayitawo tusobola omujjayo naye nitubeera nga tumutaddeko obuvune nina omwana wa kazini wange bamuzaazisa bwe batyo mwana we talaba tawulira okuwulira amatu omubiri gwe tegukola normally naye akula so alinga bebi bamulabirira bulabirizi bwongo bwe bwakosebwa kye natuukako ne bagamba nedda musawo agamba ogenda longoosebwa biki omwana munene musawo munagamba nedda tusabe ne tusaba she was good era nkikiriza mukama n'agamba naye wadde omwana munene tugenda nze ngenda lwana omwana ki first baby waleke kubanga bakusaze and it was a government hospital naye nga basawo bonna bagambye kubanga nzijukira lwo omusawo yali mukwano gwa mami professor omusajja oyo mukadde n'agamba Susan tugenda mulongoosa it's a big baby naso omu n'agamba nange nenzikiza ngamba teri kunongoosa neŋŋana kati empaka z'abasawo ez'abalwadde mu mateeka omulwadde alina eddembe lye kyovola abatuvuma kati oyagala ofe n'omwana wo oyagala omwana affe bambi akuvuma because ayagala muwone mwembi ne banzijayo omwana omwana n'alwala awo kyembadde nkunyumiza nti omwana n'alwala netugira kwakana nga siri mu neuro ne bambuuza omwana ono wamuzaala otya olina ebipapula by'eddwaliro byonna bye wamuzaalirako nti ye yali wa kiro mmeka byonna ne babikebera ne baŋŋamba bakuwako option y'okulongoosako nze ye kyekyabaawo ŋŋamba nali saagala kunongoosa bikyawo ne baŋŋamba omwana bwe baali bamugjayo omutwe baagunyigamu skull neekuuna ku bwongo n'afuna ku kakkaati ku bwongo ne walunguula so problem kati weeri nakubya emiranga naye omusawo nangamba ajjawona naye ogenda kugumira bino ogenda muleetanga after every 2 weeks buli mwezi tulina omukebera olina ogendanga mu ddwaliro kima eddagala bwe tunaalikuwa oyinza oddikozesa obi oli mwana muto olina oddikimanga mu ddwaliro lyagenda omira wiiki nga tebalikuwadde mulundi gumu tebalimpadde mulundi gumu olina oddikimanga so after every 2 weeks nga nina ogenda mu ddwaliro kima eddagala naye nga balina omukeberanga obwongo bwe oba waliwo improvement kati ekyo nga si kyeki ne banteekako amateeka tomustressinga tomugolokosa yeegolokosa nebanga bwatuuka emyaka 5 ng'akyesika ayinza ofunira ddala obuzibu obuli permanent kati awo essaala wenakkiriza essaala ekola awo omukwano n'obulokole nagenda nendokoka nalina ebizibu bingi kati nva kuno obulokole bwe nakuliramu abazadde bagamba Katonda abasumba bamukubulidde kati ng'oyagala omulabe ng'akola omukkirize lwakola kwe ng'omunoonyanga gwe pasono kati namwenoonyeza naye ng'okumwenoonyeza omwana naawe nga bw'omulaba kungulu mulamu bulungi tolaba buzibu bwonna afuneko ka infection afune temperature yonna fever yesika ng'ensimbo bweri nga abantu bagamba omwana alina yaabwe omwana musibanyi genda ono galina eddagala nalino kyanyambanga ne mami tomubuulira ebyo bya bintuntu so omwana yamutwalanga mu ddwaliro naaweza emyaka egigenda ku ssomero 3 years nga nina okusooka obuuza omusawo agende ku ssomero oba nedda naŋŋamba essomero olina okwogera n'abasomesa essomero lyogenda omuteekamu biki nengenda nenfuna essomero ng'ekinyambi balinamu ka international touch nemba nnyonnyola obulamu bw'omwana nembagamba ekisooka omusawo yaŋŋambye obwongo bwe bukoowa mangu bulina obumula ekimala so bwageza n'akoowa temukaka kusoma kati nga n'essomero era bwe bali so nga attention span ye ntono nga ekintu asobola okibeerako eddakiika 5 n'akivaako so bw'atuula mu class baba basomesa eddakiika zisobola n'okuba 3
n'ava ku lupapula lwe mubadde mumuwadde n'ayimukawo n'agenda mu nsonda n'afuna ekirala kyakola. Kati ffe kye tukola abaana tukuba. Nkusomesa ate okola birala. Omusomesa akuba nga tetusomye nti omwana ono alina obulwadde. Kati nagatta ebintu bibiri. Nanywa omwenge ku lubuto nengatta ne damage eyava mu kuzaala. Kati byonna ng'omusawo yangamba wanywako ku mwenge. Ne mugamba mpozi ng'ombuuza nanywa gwenkanawo obungi. Kati ekyawanywa tukisse wali. Okunywa nanywa. Yes, nanywa frustration zange. Nangamba bw'oba wanywa waliwo okulaba bino na bino omwana. Konze kale. So kati nga attention ye bw'aba akuyambye ajja kuwa eddakiika 10. Akoze nnyo. Akoze nnyo. Era bw'aba akuyambye ogenda musomeseza essaawa emu. Awo mukubire n'engalo. Akuyambye nnyo ddakiika 3 ng'atandika osumagira obwonge bukooye. Yeebakirawo ku desiki. Kati nga abasomesa bakimanyi kasita kijja nga bamuteeka nga yeebaka. Ng'awummula tebamugolokosa. Oba anaagoloka 9 ninamu kima ku 8 kuba namu kimanga 8. 8 bwe zijja omukimanga yeebase musitulanga bwali ne tugenda ku piki paka wako mutwala yeebase. N'omuteeka ewaka tomugolokosa n'omuteeka mu buliri paka ye bwana system ye bw'eneemuzuukusa. Kati muzadde abaana aba special needs we nayigira abaana njagala nnyo abaana. Naye simanyi gye kyava, sijagamba oba kyava ku ekyo oba Katonda yakinteekamu. Naye nze ndwawo okukuba omwana. N'obw'oŋŋamba omwana mulalu akulemye. Mbeera naye ne tumala omwezi ne tumala ogwokubiri paka bwe nzuula ekizibu kwe kiva. Waliyo abaana nga bw'omutunuulira bw'abeera awo gwe mwebudde ogenda olaba azannya ne banne mu ddakiika 5 nga bavuddeko akutta ekirala. Kati oyo omwana bw'aba ali bw'atyo olina kusoma patani zakikoze emirundi emeka. Oyo mwana yeetaaga medical attention. Kubanga buli lw'omukuba ye mwana gwowa ebintu okwoza n'abiwukako n'agenda avuga eggaali. Gwamuzza kati ye yabadde yakimaze obwongo bwe bwakimaze bwakigusizza dda. Kati omuzza n'abyoza. Ye kye yabadde amanyi amaze kati n'abeera frustrated n'atandika okukaaba. Ekintu omuzizza ku kyekimu ye kye yamaze. Bw'omugamba tuula wano ogenda kukola homework amukola bulungi nnyo. Eddakiika zibanga 2 nakwata ebitabo bye n'abikka bulungi nnyo n'abivaako n'adda ku TV. Bw'ava ku TV n'akwata ekintu ekirala talwa wantu. Kati ng'ekibuzo ekya attention ekyo olina okwebuuza lwaki omwana ono tasobola kupayinga attention. Kati mu klasi zaffe zino abasomesa nga akuwa omwana akyawa okusoma kumbe omwana mulwadde. Kati ekyo ekintu osobola kya dressinga ng'omwana omututte mu basawo ab'omutwe. Ate tukirina mu baana b'abatamiivu tubayita baana balalu abuukira buli ali ku kino n'adda ku kino tasobola tuula mu kifo kimu. Oyo mwana gw'oyita omulalu mugenzi naye ku mikolo n'atuula wamu mu ddakiika 10 ogenda omunoonya ng'ali wansi wa mmeeza. Bw'oba wanywa ku mwenge ng'oli lubuto omwana muleke muyite empola mu bulungi oyogere naye. Baddiya baswiti wali abaana betuyita abali active. Omwana aba active ng'azannya nga naye concentration levels eziri okay. Abeera ku bintu n'akimaliriza biki. Naye waliwo omwana gw'olaba omuyita aba akola omulimu guno n'adduka ku kirala. Naye omwana ono tawulira ebintu abireseewo. Ogenda omuzza omujja n'eri nga n'abeeri bamugamba kyokka tubayitusamba n'omupiira avuddewo. Let's pay attention. Naye ate era ebyo nalina nga tetunnaba kutuukayo. Woba planinga kufuna lubuto oba nga olulina waliwo ebimu by'otalina kukola ng'abasawo be bagambye balina ensonga. Saagala owalaze empaka omutwe omunene tuguleke. FlexiPay yenkola yokka gy'okozesa okuzimba Pentagoni. Mu bwangu nga totambudde togenze kunoonya transport tovudde wooli mu ofiisi yo ewakaawo okwata simu n'onyiga *291# nolondako omutendera namba 2 ogugamba Pay Merchant n'oteekamu merchant code M070 n'oteekamu omuwendo gw'ensimbi bwe kusaba reason n'oteekamu Pentagon
oba church oba HPMI n'oweereza ku nnamba emu okukakasa nti Centers wa House of Prayer Ministries International olwo n'oteekamu piini. Akatalekeka olwayo kyenyinza okugamba abazadde waliwo ebintu bye tulaba mu baana nga zaali nsobi zaffe oba mbeera zaffe teweefuula malayika. Waliwo ebintu bye wakola omwana ali mu bikola. Olwaki abikola? Kubanga yeggwe eyo ye mirror. Oyo tandika okumwerabamu. Yengeri yokka gy'ogenda okuyiga okuza omwana oyo. Kasita okkiriza nti waliwo ebintu ebimu nga si yeye yeggwe. Abazadde abamu mukimanyi omwana tayagala genda ku ssomero. Eyo ndabirwamu yo, sooka omutunuulire olabe oba nawe bwe wali. Noonya engeri gy'okihandolinga. Toteeka buteesi mwana ku pressure. Bw'abanga gwe waleetera omwana obuzibu bw'alina bwonna obuli medical oba ki, omwana oyina in fact oyina mukwata bulungi nnyo kubanga gwe musobya wadde tosobola mugamba nti oli musobya. Nagambako mutabani wange ne mugamba omanyi wano lwaki kati yakyuka thank God wano wakati wa maaso wali flat era nga muwere n'abato nga balowooza namuzaala mu China yali mweru nnyo then wano obuso bwe nga butini nga wano wagazi kati ng'obuso bwa appearinga smaller kubanga kano ka plate kano wakati nga wali flat nga wagazi. Ne mugamba manyi lwaki wali wano ebifaananyi byo byawukana nga wano wayita oyina obuso butini. Nangamba ne mugamba gwali mwengo kubanga omusawo yaŋŋamba ze zimu ku side effects ebiri physical byolabirako omuti omukazi yanywa nnyo. Ne mugamba omwenge gwe nanya gwakkosa. Nagamba ndabika ne mugamba ndabika bulungi. So naye eggumba lyandibadde ng'eryange wano bw'eti ne bw'eti. So naye kati oli flat. So nsaba kunsonyiwa nannyo omwenge ku lubuto. Nangamba nsasula. Emula sigenda kusasira but I'm sorry. Maybe wano wandibadde walabika bulane Katonda yagala ndowooza obeere bw'otyo. But you look cute. Speaker, fe wano tuvuddewo. Musibe bulungi mweraba.